Ababaka bonna betusinkanye batuwadde obugumu nti bakitegedde kubanga bino ebintu tuvudde nabyo ebbanga ddene nga bangi tebabitegeera era tuvumiddwa tuyitiddwa buli linnya nene tusigala nga tulemerako paka lwe tutuuse. Toyinza kubanga okola omulimu nga gavumenti ejjako tax ya 50%. Kola back tunes bingi byetusabye naye bakirabye nga tekiri fair era bagenda byetegereza olugendo lutandise si lwakuggwa leero oba nkya naye katusabe. Tubadde tugenze ensonga nyingi eziri mu music industry yaffe. Etteeka lya copyright kwe tukolera kadde so teritusobozesa music waffe agendera bwereere tuyimba ensi endala zakyusadde ebintu bino ffe tuli mabega. So tugenze kugezaako okulaba nga tukyusa etteeka lidde ku mateeka ag'omutindo ng'ensi endala tusobole okuba nga tucompetinga freely and fairly. Tugenze okubeera aliwo ensonga endala ya devices nga memory cards ezikozesebwa okutambuza music nga tusaba gavumenti ezitunulemu erabe nga esobola okuba nga zirina engeri omuyimbi gy'afunamu ku music we oyo kwayita. Ensonga nyingi, waliwo ensonga y'okuba nti music waffe azannyibwa mu nsi endala ezitusingako bwe bamuzannya omuyimbi afuna mu kintu ekyo kuba abateekamu ssente ze mulimu. So nga twagala ensonga zeekenneenyezebwe. Waliwo ebitongole ebimu nga UPRS kiri kimu mu Uganda kye kitukuŋŋaanyiza ssente naye abayimbi bazze beemulugunya nga mbawulira ssente ezo tezituuka tebamanya ani azifuna. So byonna ebyo ne tusanga nga ebimu byajjawo by policy nga zava mu parliament. Bwe twekuŋŋaanya ne tukola federation era neebaza nnyo federation omulimu guno ne tuba nga twogerera wamu ndooza ly'eddoboozi lye baali baagala nga nze bwa Ssekinnoomu nali sikikola ki sikisobola ate nga kisobola okuyamba abantu kwandi baffe baafa n'abaana baabwe tebasobola kusoma naye nga intellectual right yaabwe kubanga abayimbi tebazimba bizimbe bazimba intellectual property ye music mu nsi endala recognizingibwa era asobola okukozesebwa nga collateral oba omusingo ku muntu oba mu banka. So ebintu nga byonna byetaaga okutereezebwa Uganda ebeere ku mutindo n'abayimbi bakolere mu mutindo omutuufu embeera ekyuke era nga tugenze tulabe nga twataakinga ku policies ezo tulabe nga zisobola okudda mu nteeka entuufu. Ate ne tusanga nga waliwo era abaali baabikola olw'obwannakyemalira n'okweyagaliza nga bo baali babifunamu nga ffe tetubifunamu. So nga twagala bikyuke tulabe nga abayimbi okuyimba gufuuka omulimu ogulabibwa mu ggwanga kuba omuyimbi kintu kya mugaso nnyo eri eggwanga. Omuyimbi ayimba oluyimba ne lukyusa obulamu bwo. Music yali ku mbaga, music yali mu makanisa mu masinzizo, music bagamba ne mu ggulu yaliyo, music y'engeri gye tukuuma ebyobuwangwa byaffe n'ennono, music tumukozesa mu kulera abaana mu kuyigiriza abaana mu masomero, music mu mabaala abantu nga bavudde okukola, music ku makyanga bagenda okukola. So music nga kintu kyetaaga okuba nga si kyakujaajamya otherwise muyinza okumaliriza nga eggwanga lino teririna bayimbi kubanga baakireka awo ne babbibwa ebyabwe ne bitwalibwa ate ng'omulimu baali bagukola bulungi. UPRS omwoli ng'oli registered? UPRS ndi registered. Ennyimba zo gyeziri? Gyeziri kituufu. Oluyimba lumu balusasula ssente mmeka? Anti awo wava obuzibu tebalina evaluation method ntuufu gye bagambirako. Bo basobola n'okubeera nga baakwata ekikwate nti kati ono ye waakabi ono yaddako ate kati ebintu bikyuka. Osobola okuba nga oliayo ky'olinaayo kya bikyuka bwe bityo. So kati balina okufuna evaluation system era netusaba gavumenti nabe bayambeko kuba obunafu nabo si bwabwe bokka. Tebalina oba kyuma kipima, tebalina systematic way ate ng'ensi endala zirina. Gavumenti efiirwa emisolo mingi n'omunnauganda afiirwa emisolo mingi kuba njagala okugamba mu nsi ezaakola ebintu bino omusolo oguggyibwa ku industry ogwereeta munene nnyo gusobola okukyusa embeera y'omunnauganda singa ebanga industry yaffe ekuumiddwa. Naye kati babalimba ne babagamba si yaffe eno industry yeriisa omusuubuzi, yeriisa ow'ebyentambula, yeriisa ow'ebyennyambala, yeriisa owatunda emmere, mulimu gusomesa abaana, bakanyama, abatunda emyenge, abatunda emmere mu restaurant, abasala enviri mu saloon. So it's an important business nti singa ebeera ng'eri structured ne bagijjako omusolo ogwo
gusobola okuzimba eggwanga lino ne bajjukira nti music industry yaffe yakyusa obulamu bw'omunnayuganda kuba ssente ezo zisoboka ne kati tezisoboka ng'amateeka ago tegaliwo kati n'omuntu bw'ali alina special interest awugusa omuntu ta industry teyina terera kubanga oyaba n'ekigendererwa kye ne industry ino terera kubanga contribution yayo eri eggwanga nnene bw'ebanga eteredde music atunda. Oyimbye ennyimba nnyingi Palaso naye UPRS erigamba ke kusasulayo ku luyimba olumu olukutte oba ku nnyimba zonna bw'abanga nga batwala ssente z'abayimbi bazitwalira ddala bo bazikuŋŋanyiza ddala mu bantu gye mutamanyi mu media house eziwa wali ofunyeyo ku kasente ku ssimu. UPRS nagendayo ne baŋŋamba myaka ena tebasasula n'omuyimbi olaba omuyimbi we yalina okubeerera nga yeeyagala mu covid kubanga content w'abayimbi yazannyibwa ku TVs ne radios kuba abantu baali waka nga baagala entertainment tebakyagiraba ate omuyimbi we yasinga okubonaabonera nenze nagendayo ne mbeebuuzaako ne mbagamba mwakola mutya ne bagamba baali tebasasudde okumala emyaka ena bo bennyini be baŋŋamba ne mbagaa kati enteekateeka eyo eri etya ne bagamba nti bagenda ziweereza ku ssimu oluvannyuma lw'emyaka ena ne bampeerezayo $23,000 wafuna ssente bano bafuna nusu bina anti munnaye n'engalo tezenkanankana naye nkubuulira zezo ze baweereza kiri unfair kiri unfortunate kubanga naye tetuyinza kunenya boboka system erimu ebituli bingi kola back tunes government etwala omusolo mungi etwala 50%. So bintu biri awo bingi tetujja nenya muntu omu oba oli netwagala bikyuke tetuliwo kunenya netwagala biterere kuba bisobola okukola ki okuterera. Gwatambuddeko mu mawanga okulidde mu America kati obadde mu music ng'oli w'amaanyi eyo obireese wano obadde mu parliament olina kyoyogedde kyewakoppako mu America ng'oyaga musical industry yawa neetereere abingi industry music kati fe video zaffe zisinga tuzikwatira wano omuntu agirabe bweru wa Uganda abalaba Uganda tuba tutunda Uganda ogenda okola research nga mu nsi ezisinga abalambuzi abasinga okujjamu mwe muva ne ba investor kizibu oli okujja obuzinga investor asooka kulambula naye nga bw'otunula mu Uganda wano oba mu nsi ez'enjawulo oba America entertainment industry yabwe ebyo yemu ku by'obulambuzi ebisinga amaanyi kubanga bw'ogenda mu America automatically omuntu agenze kulaba Jay-Z agenze kulaba Beyonce lwaki kubanga kyekyobulambuzi kye balina naffe wano waliwo abantu abasobola okujjawo ne bafuuka ba investor nga bajjidde mu kyokulambula olwa music so ate ng'omulimu ogwo tugukoze just kyetwetaaga structures ate structure teremwa structure ekuza government eyagala okujjako omusolo kituufu naffe tetuli bantu abatayagala guwa naye omusolo gulina okuba nga guzimba ng'olina engeri gye guzimbamu w'ogujja balina bintu bingi biri awo muganda wange copyright etteeka kadde lwe balifulumiza tewaali na internet ndowooza ontegeera kati music waffe asinga kubbibwa ku internet kati twagala amateeka ago gakwatibwemu gadde ku mutindo kyekyokka memory cards flash disk CD asula tape ze twatundanga ne tufuna ssente ne kakati essaawa eno bwe mala ozisuula ne wajjawo internet empya nga biri bigudde golowooza omuyimbi abeebulaya ne bateekawo amateeka mu copyright zaabwe agaateekamu ne internet bwe naatambula nayo ne regulatingibwa kakati naffe nga twagala just tufune protection eyo kubanga naye ne batugaa tetusobola bikola bukozi ebimu byateekebwawo by policies in the parliament so we are on our journey to change some of those policies mutusabire sala nnungi kubanga betuliko birungi bigenda yamba eggwanga bigenda yamba ffe bigenda yamba abaana n'abalidda. I'm the vice president of the federation so ngenzeeyo ng'omukulembeze era nina ensonga ezantutteyo so bwe ntuuseeyo ze ensonga ze ngenze n'ennyanjula nti olowooza okuyimba nkulimu nga nzannya oba nkulimu nga nkola omulimu mba ndi ku mulimu ng'omusomesa bw'ajja n'asomesa nga omupoliisi owa traffic bw'akeera n'ayambala uniform n'agenda ku luli nange nina ebiro by'esseebaka nga weebase nga njiiya ebinyuma music mungi naye anyuma mutono era n'ekitongole kyange nakituuma team good music era nfuba ndabe nga nkuma omutindo gwaki gwa good music kati n'olw'ensonga eyo talina kweraliikirira kubanga guno mulimu ate nange music era bagamba Palasa atunze omuyimbi okupima w'otuuse bagamba olina okutunda kyekiraga okutunda okwo mu Uganda
oluyimba lukusooka gye lulaze naye nga gwe no tonnafuna ssente abaana bangi mbalabye so ate music omupreserving omuprotectinga naffe kituprotectinga gweoyinza okuba essaawa eno nga toli muyimbi naye ngaomwana we agenda kuba muyimbi naye abonebona eŋŋanze so naawe oba tokyagala kikole ki oba toyagala mwana we akole nga tafuna naye ng'akola amalira obudde mu kintu kyatalifunamu ate nga yali successful nga kyekyo kye yali katonda mu blessings kyasobola okitegeera so teweerowoozaako nga ggwe essaawa eno kye kibakubuuza nti gwe osobola okutta ensi weetaase oba bw'oba olowoozezza nti ensi kangitte nze neetaase tulowooze nga ggwanga tetulowooza nga ssekinoomu tuyamba owonya ensi ne bwe kiba gwe kikutwala okuba ng'ovaawo ensi ewone kikole ate naffe mu lugendo luno kuliko abatwegasseeko ne bavaako so buli omu n'amaanyi ge ffe just kye tusaba muntu buwagizi bwe kubeera nga atuwagira kuba byetugoba birungi si bibi tebiri mu bulabe okitegeera nga bwe bagenda balimbalimba abantu so nabwe bwe baba nga balwana kyamaanyi kitegeeza amaanyi mangi naffe tuli bantu bizibu naye byolina byennyini naffe tubirina nga boogakaaba eyo naffe tugakaaba eno nga bwe bakuluma eyo ng'okoze naffe batuluma eno nga bingi nga naffe bwe tulemagana ate olaba omuntu Katikkiro wa Buganda yabagamba olaba abaana bava mu nda ya maama waabwe babiri muyemu nga balongo ne balemagana ku nsi ne baawukana olwo gwe nasanga obusanzi kuki ku nsi so ekyo ng'omuntu buli omu abizibu byennyini bye mulina eyo naffe tubirina kuba naffe tuli bantu teri bizibu by'oyinza gamba nti kino bano si bantu musicians are people as well and they face daily challenges. Abantu abamu eyo bagamba nti platform gye muyina mugikozesezza newateetaagisa buli muyimbi avaayo ajja ebiragalalagala bashuga mami mubettanira ennyo singa kati endongo empisa embi zonna bagamba ziri mu music okyogerako kyekyo simanyi kyakigambo aye naffe tuli bantu tuli bannayuganda okuyimba tekuliko interview ova gy'ovudde ng'oli muyimbi nojja n'otandika okuyimba naye atandise jja aba muyimbi ffenna bagenda otubuuza ddi lwe twatandika okuyimba nga mwe mwali temutumanyi nga twalina neeyo nga tulina mu nasale oba nga twakayiga okwogera so buli industry buli omu ajja n'omuze gwe buli omu ajja n'embeera ze toyinza kuddira oli kyakoze kiteeka ku bayimbi bonna buli omu bamukwate lulwe kubanga buli omu bamujajinga lulwe kuba buli omu yajja ffenna ogenda okusanga nga abamu baavaawa ebukunja buli ava ebukunja musezi naye nga bagamba ebukunja avaayo ki abasezi naye si buli avaayo nti musezi so kati bw'osanga abayimbi babiri nga baava bukunja omu n'akola ekintu tekitegeeza nti ate n'oli akikola it's just we are people. Nkopi gwalinayo kushuga mami wangi gwalinayo kushuga mami yaba atya yaba akola ki waliwo ofunayo munno ng'akusingako ku myaka n'ebirala ebiddirira simuyina naye nga buli omu n'obulamu bwe mu industry man buli omu aguvuga aguza kivula ate rina muyimbi ayimba bya munne buli omu ayimba bya njawulo